Mu ssaza Kyaddondo poliisi mu Kampala n'emiriraano ekutte era n'eggalira abavubuka 14 abagambibwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka mu bitundu ebya Wakiso. Bano babakwatidde mu divisioni y'Ekira mu Bukoto 2 ku byalo okuli Mutolo, Kalina 2 n'ebitundu ebirala. Poliisi etegeezezza nti okukola ebikwekweto mu bitundu bino abantu bamaze kugituukirira nga beemulugunya olw'obumenyi bw'amateeka obususse okubakolebwako. Kigambibwa nti bano babadde bateega abantu ne bababbako ebyabwe n'okubatuusaako obulabe era basangiddwa n'enjaga n'ebiragalalagala ebirala. Sekamu wa poliisi ya kuno Lusooka Kituuma asinzidde mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'ategeeza nti bano baakutwalibwa mu kkooti essaawa yonna. Abo poliisi yaffe ya Kira Road ng'eri wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe nga UPDF ne intelligence bodies ISO bakwataganira wamu kubanga mu zoni ya Mutora, Kalina 2 mu Bukoto 2 parish Nakawa division abantu babadde batuukirira nga bagamba bali bubi waliwo ekikosi ky'abavubuka nga bateganya abantu ku makubo ne babanyaga amasimu ne babakuba bakola ebintu bingi n'okumenya amayumba. Mu ngeri y'emu poliisi erina abavubuka 2 beekutte abagambibwa nti bano babaddemu mu kumenya ennyumba ne banyaga ebintu by'abantu. Bano bakwatiddwa poliisi y'e Wakiso era gye bakuumirwa mu kaseera kano nga bano basangiddwa n'ebintu ebibba omuli TV, essimu, ebyuma bya bank agenti, sola n'ebirala. Omwogezi wa poliisi Lusooka Kituuma abuulidde bannamawulire nti bino bye babadde babitwala mu dduuka ly'omukyala ategeerekese nga Lugendo Shamira. Lusooka Kituuma agambye nti bano bagenda kubayamba okubatuusa ku be bakola nabo abalala mu bubbi buno. Naluvule ku kyalo kya Naluvule e Wakiso waliwo abalenzi 2 baali bagenze okubba. So abantu ba bulijjo ne babakwata era babasanga n'ebintu bingi, babasanga n'emifaliso ne boda eya Bajaj registration number UGD 308N. Era bano kyayamba nti abantu batukubira nga bukyali ne tujja ababbi ne tubajja mu mikono gy'abantu ba bulijjo ne tubatwala ku poliisi ya Wakiso. Mu ssaza Busujju abakulembeze ba disitulikiti ey'Emityana beetondedde abalonzi mu disitulikiti eno olw'enguudo embi ezaafuukedde ennyanga za Walumbe era ne babasaba babeere bakkakkamu nti kubanga baafuna dde ensimbi ezigenda okuzikola era akadde konna emirimu gitandika. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi y'abirina. Oluguudo oluviiriddeko abakulembeze okwetonda luno lwakazibwako erya Nansikombi Road nga luyita mu byalo ebiwerera ddala 6 okuli Kajoji Kaato, Jinja, Mairikiti, Bukola ne Namutunku. Oluguudo luno luwezaako obuwanvu bwa kilomita ezisoba mu 15 era nga lulugatta Gombolola y'Emaanyi ku y'Ebutayunja mu disitulikiti ey'Emityana. Abatuuze abakozesa oluguudo luno nga bakulembeddwa mu nnyini ntebe w'ekyalo Bukola Potiano Kyobe gye buvuddeko beekubira enduulu eri minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba Nalule abataasa abagambire ku bakulu ku disitulikiti abavunaanyizibwa ku luguudo luno kubanga luli mu mbeera mbi nnyo nga basanga akaseera akazibu okutambuza emmaali yaabwe okuva mu byalo okugituusa mu butale mu kibuga Emityana. Abatuuze bano bagamba nti kati ebbanga lyetoolodde kumpi lya myaka egisoba mu 5 ng'oluguudo luno teruyisibwamu yadde kaguleeda. Mukama we tulina oluguudo luno Honorable Minister okuva e Kajoji lutugatta ku Gombe ku Chorus. Naye oluguudo luno ekyamazima baatwerabira. District yalutwala bakayita mu budget za mirundi 3. Ekyamazima tujja kukola mwezi guno. Atulindirira olwaleero tusaba buyambi Mukama wange. Oba baatwerabira nako tujja kwerabira. Oba nawo naatwerabira era nawe tujja kwerabira. Kaakano amyuka nnyini ntebe wa disitulikiti ey'Emityana era nga ye kansala omukyala akiikirira Gombolola y'Emaanyi ne Bbanda ku lukiiko lwa disitulikiti ey'Emityana Anne Mariam Nassali Lugendo ku lw'abakama be yeetondedde abatuuze abakozesa oluguudo luno kyokka n'abasaba okubeera abagumiikiriza nti akadde konna ng'omwaka gw'ebyensimbi guno tegunnaggwako oluguudo luno lwakukolebwa kubanga ensimbi ezirina okukola omulimu guno baazifuna dda bazirina. Kyokka abasabye nti singa akaseera kaba katuuse batwale obuvunaanyizibwa okulondoola emirimu egikolebwa okulaba nga bafuna ekituufu kye bateekeddwa okufuna. Nsooka n'okwetondera bannamityana bannange naddala bannamaanyi
olw'ekkubo lyaffe ebbye ennyo Kajoji Bukola eriri mu mbeera embi essaawa eno naye mbagumya nti ekkubo eryo liri mu financial year eno yennyini gye tulimu ate era mu kkooti eno gye tulimu. Kurashana 8 CBS FM y'obujjajja James Kana Sebuguzi Musaza Busujju. Musaza Busiro Minisita omubeezi owa Kampala Christopher Joseph Kabuye Kyofa Togabye yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okwagaliza enkulaakulana eri buli muntu olw'ettaka ly'Obwakabaka gavumenti kwezzeeteeka enguudo. Ng'ayogerako ne bannamawulire ku nteekateeka y'okuteeka emikono ku ndagaano z'enguudo ez'enjawulo ezigenda okukuba koolaasi mu disitulikiti y'e Wakiso, Kabuye Kyofa Togabye agambye nti Obuganda bubakoze bulungi nnyo. Era wano benebaliza Obwakabaka bwa Uganda Ssaabasajja atuwadde ettaka olwe tukola tebatusasuza olaba twali tukola lingi road batugamba mukole era kati ndoosa naye bw'oyitawo olabera ddala nga wajja mu kitiibwa kyaki era ne wano kati lwe tukola wano nga twambuka mu Masiro batugambye mukole era kati bw'oyitayo kati olaba tetunamaliriza n'olaba nti n'Amasiro gaffe engeri gye twaddemu kaweefo ogazzaawo gagenda kubeera n'ekitiibwa tugenda gaasa okuva eno wansi paka. Ku nkomerero ya Sabiti ewedde district y'e Wakiso ne Ministry wamu n'ekitongole eky'aba China kya Chongqing International baateeka emikono ku ndagaano ey'okukola oluguudo olugenda okuva e Bukasa okuyita e Lukwangwa Luulo Ssentema okutuukira ddala e Kakiringa lwa kwemmenta obuwumbi 66. Olwaleero nga 17 ogwokubiri bagenda kuteeka emikono ku ndagaano ey'oluguudo oluva e Nansana okuyita e Katooke Luulo ewamala ne lugguka e Jjinja Kalooli nga lwa kwemmenta obuwumbi 50 n'omusobyo mu nkola eya Greater Kampala Metropolitan Area ng'ensimbi ziva mu banka y'ensi yonna. Minisita Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye akakasizza nti ensimbi ezikola enguudo zino zijja kusigala nga nnyingi kubanga abantu tebalina mwoyo gwa ggwanga. Era kyovulaba abamu babadde bayomba nti enguudo za Uganda zitwala ssente nnyingi kituufu. Nkugambye nti ssente ezisasula abantu zeetaaga ebitundu 45 ku buli 10 ku pulayisi y'oluguudo. Kakati ssente zijja kuba lungi. Jjukira ate wano bwe tuba tubala nti oluguudo lwalidde ssente mmeka zonna tuzigattako. Ndi kati oluguudo luno obuwumbi 8 mu kifo ky'obuwumbi 600. Kati ate mwe nga muleka n'enguudo za Uganda baziseera yes kubanga bannayuganda muganya okubeera bannayuganda ekimala. Omumyuka wa nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Wakiso Bettina Nantege ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga ti gavumenti eya wakati erina okulaba nga disitulikiti y'e Wakiso ng'erina girabanga kitundu kya njawulo ng'era buli luguudo lwandibadde lwa koolaasi olw'ensimbi ennyingi gavumenti z'ejja mu Wakiso. Twebaza abantu baffe mu bitundu eby'enjawulo yonna gye tuyise abakkiriza ekkubo okuyitawo nga tetubawadde yadde 10. Mwebale nnyo mwebalire ddala era naffe tweyama nga bwe tumaze okusayininga contract eno tetugenda kukomaawo tugenda kubabeerako tulabe ebyo byennyini bye tusayinize mu contract nga bikoleddwa munda. N'olwekyo ffe twetaaga kye twagala nga bannawakiso amakubo gakyusibwe gonna gakolebwe gabeere ga korasi. Musaza Maokota yafeesi ya President yeddiza omuzeeyi ow'emyaka 9 ettaka lya yiika 2 eryali lyamubbibwako nnyini ntebe w'ekyalo mu ggombolola y'Ekiringente mu disitulikiti ey'Empigi. Omusasi waffe Patrick Serugo kalukuviire ku ntono. Ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ng'ekiikiriddwa omuyambi wa President Museveni akola guno na guli omukyala Fiona Balungi gweddiza ettaka eryamunyagibwako ye muzeeyi Ssegirinya Yozefu w'emyaka nga 9 ngono mutuuze ku kyalo Mabanga mu muluka gw'ekikondo Katende mu ggombolola y'Ekiringente Empigi. Ekyewuunyisa ettaka eryo liwezaako acres 2. Omuzeeyi oyo lyamugibwako ssentebe wa kyalo ekyo eky'Emabanga Kikondo Isima Mukasa Sesanga nti olw'okuba yali yawula omuzeeyi kinyisa emitwalo 60 kyokka omuzeeyi nti ssente n'atazimuddiza. Wabula mu bujulizi obwaleeteddwa mu lukiiko olwatudde ku kyalo Mabanga Katende ssentebe w'ekyalo Isima Mukasa bwe yawula muzeeyi Ssegirinya kinyisa emitwalo 60 emyaka ng'ena egiyise nti waayitawo ebbanga lya mwaka ng'omuzeeyi ssente zimulemye ne bakkaanya muzeeyi n'asala ekitundu ku kibanja kye kya acres 4 n'akiwa ssentebe w'ekyalo. Kyokka ate waayitawo ekiseera ekirala ssentebe y'omu Isima Mukasa Sesanga n'addayo ku kifuba n'asalako acres endala 2 ku kibanja kya muzeeyi ng'agamba nti liri yasooka okumuwa byali ttono ekyawaliriza muzeeyi oyo ng'ayita mu bantu ab'enjawulo okwekubira endulu mu ofiisi ya pulezidenti. Omukyala Fiona Balungi alabudde ssentebe oyo Mukasa Sesanga akomye effujjo nti oba si ekyo ajja kuggalibwa mu kkomera era asazeewo okuwandiika ekiwandiiko ekiddiza omuzeeyi acres 2 ezibadde zaamunyagulwako wamu n'okumuzimbira ennyumba olw'okuba akayumba kaasulamu kanaatera okugwa. Naye ekibi nasanze nga abba muzeeyi ye chairman ate w'ekitundu
bachairman tubasaamunye ekitiibwa ne president w'eggwanga abasaamu ekitiibwa lwakuba bamanyi nti bagenda kuyamba abantu. They are immediate helpers. Naye kibi nnyo nti chairman ate yabba omuzeeyi ow'emyaka bwetyo, omuzeeyi talina mwasirizi n'omwana we naye ali vulnerable bebamu n'osalamu otwala ettaka lye nga wabba erisooka ku mitwalo 6 ate gwe n'olitunda miliyoni 15. Ekyo kya bulabe nnyo, si kintu kya buntu bulamu. Ye Muzeeyi Ssegirinnya asanyukidde ofiisi ya pulezidenti olw'okumwetakkuluzaako ssente w'ekyalo nti abadde amusuza nga teyeebase. Sanyuse nnyo era asanyukidde ddala. Museveni yeebale nnyo okukola woofiisi eyo okuyamba abanaku. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Gomba omubaka wa Parliament wa Gomba East Saazi Godfrey yennyamidde olw'ebbula ly'eddagala erisusse mu malwaliro ga gavumenti wamu n'omuwendo gw'abasawo omutono nga kiviirako abamu ku bantu okufa olw'obutasobola kusasula bisale mu malwaliro g'obwannannyini. Bino omubaka Saazi Godfrey abyogeredde ku mukolo ogw'okuggulawo mu butongole ettendekero erya basawo eryakayabwe Modern School of Health Sciences mu Town Council y'Ekayabwe mu district ey'Egomba. Omubaka Saazi yeebazizza omutandisi w'ettendekero lino ery'abasawo eryakanoni Modern School of Health Sciences omusawo Namatovu Jane amanyiddwa ennyo nga mukyala Kayitale wamu ne bba mwami Kayitale olw'okufuna ekirowoozo eky'okussaawo ettendekero lino. Njagala kukumiza bino okwebaza ekirowoozo kino ekirooto kino olwaleero ekifuuse ensonga. Mwebale nnyo kwerekereza, mwebale kuteekawo kye mutaddewo. Ensonga ey'okubiri yaffe bannagomba era n'omwami Kayitale yaabwe naye enkola gye bakozeemu bagituwadde. Ye mukyala Kayitale Namatovu Jane ategeezezza nti ekyamutandisizaawo ettendekero ly'abasawo kwe kusomoozebwa okukyaliwo okw'ebbula ly'abasawo mu kitundu saako okwagala okuwa abavubuka emirimu n'okuteeka enkulaakulana eggomba. Musaza Buddu abatuuze ku byalo ebiwerako mu magombolo 2 okuli Bigasa ne Kigangazi Town Council mu district y'e Bukomansimbi ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lw'okukubwa muzira n'asaanyaawo ebintu byabwe naddala emmere n'ebisolo kaakati basaba buyambi. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Ebyalo ebisinza okukosebwa kuliko Bigasa A, Bigasa B, Mbiriizi, Kyekinga, Kiteredde, Kyakapere, Lwemiyaga, Lusambya n'ebirala. Okusinziira ku kansala Saalongo Mwesi Dennis Ntesibe nga yakiikirira Bigasa ku lukiiko lwa disitulikiti agamba ti gavumenti bw'etabasalira ggezi egaziye makomera kuba abantu bangi babadde beewola ssente nga baziteeka mu nnimiro. Enkuba ebadde etutte ekiseera kiwanvu nga tetonya mu ggombolo yaffe ey'Ebigasa naye ate bwe zejjidde mu kibuyaga awamu ne muzira nga muyitirivu nnyo ekintu ekikosezza ebirime by'abatuuze baffe omuli emmwanyi ebitooka awamu ne muwogo. Emmwanyi zikoseddwa nnyo kubanga abalimi babadde beewola ssente mu banks ez'enjawulo okusobola okubaza emmwanyi zaabwe, emmwanyi zibadde zaakoledde ddala, emmwanyi zibadde zaabala naye muzira azibye nnyo era situmanyi abantu baffe bano bali mu mbeera gye batamanyi si kyakuzzaako. Ye meeya wa Kigangazi Town Council Saalongo Kauma Yasin asabye nti abantu be basooke badduukirirwe n'ekyokulya kw'ossa ensigo ey'omulembe abamu batandikira okwo. Ate ye omwami wa Kabaka atwala omuluka Butalaga nga Kasenge John Bosco awabudde gavumenti nti okuteeka ennyessira ku kutaasa n'okukuuma kw'ossa okuzzaawo obutonde bw'ensi gamba ng'okusimba emiti. Bw'ategeezezza nti okusaanyaawo obutonde bw'ensi kye kiviiriddeko enkyukakyuka mu mbeera y'obudde olwo abamu ne bakosebwa. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi.